Ebbaluwa ya Yowaana ey'okubiri. Nze omukadde mpandiikira omukyalo omulonde wa Katonda, era mpandiikira n'abaana be benjagala mu mazima, so si nze nzekka, naye n'abo bonna abamanyi amazima babaagala. Olw'amazima agabeera mu ffe, era aganaabeeranga naffe emirembe n'emirembe. Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo Omwana wa Kitaffe oyo batukwatirwenga ekisa, batusaasirenga, era batuwenga emirembe mu mazima ne mu kwagala. Nasanyuka nnyo kubanga nasanga abamu ku baana bo nga batambulira mu mazima nga Kitaffe bwe yatulagira. Era kaakano nkwegayirira, nnyabo, singa kuwandiikira kiragiro ekijja, wabula ekyo kye twalina okuviira ddala olubereberye nti twagalanenga. Okwagala kitegeeza kugobereranga biragiro bya Katonda. Ekiragiro ekyo nga bwe mwakiwulira okuviira ddala olubereberye, kye kino nti mwagalanenga bulijjo. Abalimbalimba bangi abaasaasaana mu nsi, beebo abatakkiriza nti Yesu Kristo yajja ng'alina omubiri. Omuntu alinga abo mulimba era mulabe wa Kristo. Mwekuume, muleme kufiirwa kye mwateganira, wabula mufune empeera yammwe enzijuvu. Buli muntu asukka ku ebyo Kristo by'ayigiriza, era atabinywererako talina Katonda. Oyo abinywererako alina Kitaffe ne Mwana. Bwe wabangawo ajja gye muli nga tazze n'ebyo Kristo by'ayigiriza, temumwanirizanga mu maka gammwe era temumulamusanga. Amulamusa assa kimu naye mu bikolwa bye ebibi. Newankubadde nina bingi eby'okubawandiikira, naye saagala kubiteeka ku lupapula ne bwino, wabula nsuubira okujja gye muli twogeranye akamwa n'akamwa, essanyu lyaffe liryoke lituukirire. Abaana ba muganda wo omulonde wa Katonda bakulamusizza.